Olwaleero nga chairman wa UMA Electoral Committee nfulumiza press release nga nangirira way forward oba kiwandiise plan empya okuva luli etwayimiriza akalulu nga 6 June nga tulaba ebintu bitambudde bulungi UMA Police Board netula emirundi egiwera ng'eteesa nkola ki kyerina okukola okulaba nga akalulu kano katambula bulungi. Olwaleero basazeewo nti ekusooka olunaku lw'okulonda lugenda kuba nga 28 June. Ekyokubiri bamemba ba UMA bagenda kuva mu bifo ebyenjawulo eby'eggwanga bajje wano e Kampala balondere wano ku National Theatre nga bagenda kweteekamu ensimbi UMA tegenda kusobola kusomba bantu balyoke bakubire wano akalulu. Ekyokusatu akalulu kagenda kuba kankola ya kakonge nga bagenda kuba bakuba mu ballot box basuula mu ballot box akalulu. So enkola 3 zetulangidde olwaleero. Twateesa nti enkola ya technology yeye ensimbi ensamusamu naye abantu bangi bagirwanisa nnyo naye netugiwagira ntulaba nga yeyinza otusobola ku mbeera eriwo naye ku olwo system zatuvaamu nekirabika nga abantu abaali abatuufu naye okuva olwo twatudde tulabe engeri ki endala engeri ensamusamu ku luli entegeka ezaaliwo nga ssente zigenda kusinga kugenda mu kunoonya abantu gye bali n'okutegeka polling stations ez'enjawulo mu ggwanga lyonna. Engeri gye twasazeewo nti bo bajje wano ezo ensimbi zonna ziba zivaako ne zireka nga akalulu kawewufu nnyo era nga kajja kusoboka mu nsimbi obutonotono obuliwo. Engeri gye twasazaamu akalulu kali wafikawoko obusimbisimbi obutono bwe twali tunakozesa tusuubira obwo bwe tugenda okukozesa ndowooza ne ba Police Board bajja kwongerako akatonotono tusobole okulaba nga kano akalulu tukakuba luno mu nkola eno eyakakonge. Tusabye kati ku luno omuyimbi yenna gyali aveeyo atukwatiremu nga yeteekamu transport yeteekamu ebyokulya yeteekamu n'ensula ab'engulu oba abeewala abali e Kampala tusuubira bo tebalina buzibu bajja kusobola okutuuka wano naye abali ewala mutusonyiwe yessaawa muveeyo mukwatire ku association kyekitegeeza okubeera mu association kwekukwatira wamu ne tutambuza ekintu kyaffe. Nga bwe tutadde mu bbaluwa, that was the last option we had. Okusinziira bwe tuyimiridde status yaffe, financial status and everything, tujje wano tulondere ku kitebe kyaffe. Era nga chairman wabagambye nti eno essaawa buli omu okukwatira wamu eno ennyumba yaffe tukwatire wamu ffenna tulabe nti buli omu ateeka ettaffaali ku kalulu kano wamu ne association. Kyokka ekikwetaagisa weeteekemu otuuke ku kitebe kyaffe ekikulu like other associations also. Twakoze bingi ne tubenchmarkinga nako ne tutuuka wano kyetutuuseeko kwenyizikirizaganya. Omulonzi yeetaagisa ki? ID nakubeera nga oli mu register. ID ya association. Eya UMA? Yes. Nakubeera mu register. Kubanga ID eyo yakulaga nti oli member. Oluusi amaama bajja kujja nga tebalina ID tugamba gyerabiddeyo register egenda kubeera ku mulyango bagenda kuba bakuceekingako. Tebibe mu kuverifyinga nyimba ku YouTube kulaba ddala oba muyimbi. Anti ekyo kyaggwa bw'ofunidde kaadi kitegeeza bakuverifyinga bina twabikebera n'ofuna kaadi n'ofuna membership.